Yes, mwewale nnyo okujja kuumirako of course amanya kati saawa zino mba nyingidonga 8256 the incredible Uganda's #1 most obvious nga nze atera obuterevu mba nzize mbatwale oba mbayiribye wano mu mbu oba olugambo lunaku olwaleero mugamba mutya mwena batuliko Makoyi Michael nkutumiddeko nnyo obi wange buterevu nnyo ngambye nti kooli kulaba wano ate kabako rodenwayo ngambye nti otudde olinze olunaku olwaleero toliimu mugano gendesa of course genda kukuba nnyo kyali wange naye nga buterevu nnyo ngenda kuba nga ntandikirawo ate waliwo no Joylanda nawe nkutumiddeko nnyo nawe ngambye kooli buterevu. Yes, amanya 8256 nga bulijjo nabagamba ati buli wondabo wano kati sawa zino mu kiti kyendimu kino of course mbanzize mbayiribye mbatwale mbiri wali mu mbu mu lugambo nako olwaleero tugenda wa leka sookereko buterevu wali ew'omukulu Rain ono omukulu ono mu comedian nnyo batanye okola comedy ayina munne ze Gwempita Muganda of course bamuyita simanyi bamuyita Rain batana kuba bachali bano ba comedian nnyo omukulu ono munange omukulu ono yavudde munaye n'agenda mu studio omukulu Rain ono yagenze mu studio n'akola oluyimba olusuufu ennyo this time yayitidde mu kadongo kamu ayina cover gy'abadde aligezaako kuba ne of course mu cover omwo ne muvaamu message eno yagenzewa yagisindikidde direct omukyala omututumufu ennyo kati banaye yasazeeko enviiri Jennifer full figure banaye yasazeeko enviiri kasaawa zino ali kiriya ali kamemeya okitegeera so omukulu ono yavuddeyo of course nayimba akayimba ako nga alina ebintu byagezaako okugamba ni omukulu Jennifer full figure so sigenda kulwawo nyunze nagamba nti mbatwala mbiri kasooke tugendewo ka video ako tusooke tulabe ku gundi. Okay, producer agambye nti waliwo ekitambula ekigenda mu maaso nenga ajja kubanga akazanya bulungi nnyo. Fuserevu tujja kubanga ate tuvaawo kawo tugende straight wali ewa omukyala Amelia Kyambaddi tumbanyi bulungi nti omukyala ono abaddeko kangambe parliamentarian kyesookera ddala member of parliament wali emawokota kiri side zeno nga mu Mpigi omukyala ono munnange abadde bulijjo nga abulira olugambo nti omanyi mutabanyi wono alina engeri gyali mu kujjamu mpolampola mutabanyi we ki gwe bayita Dr. Hilderman okitegeera so wetwogera omukyalo ne yavuddeyo nasooka nawoninga Hilderman agamba Hilderman kwogeza nenkulaba mbozze munaawe oli kwesimbawo kuba MP w'amawokota jjukira oli mutabanyi wange nkoze kinene nnyo okujjayo okutuuka wooli ekisookera ddala oluyimba lo naluteekamu ssente nnyingi alina akayimba bakayita Ameeri ako ebiseera ebyo Hilderman kirabika Ameeri yali amukolera nnyo ngalaba nga ye muntu omutuufu aliwo naye simanyi oba lwaki katamulabamu ebituli nasalawo n'agamba nti kati saawa zino abantu b'emawokota ndi mu kujja MP ngenda kubeera MP w'emawokota so Mawokota North of course naye wetwogera munaye mukyalo yavudde n'agamba nti Hilderman wandibadde ng'ompaako akati wadde akati ninyowe kati yagambye ebigambo bino nti I have done so much for him and I have done so much for you. I paid for that music, Amelia song. I supported your family. I supported your family and I will continue supporting your family. But for this, in point, I beg reverse. Nakyo kiba kiraga nti akola ki akyagala akawogo munnange juzi naye njogerako ne mukulu gundi Balamu nemugamba nti mukulu Balamu akawogo nga mukalya mwekka naffe mutukawenga kwe nagamba mukulu nze sikolera akawogo nkolera akawunga naye nono yekitegeeza naye akyakola ki akyayagala akawogo so yavudde n'agamba omwana agamba munange ebintu okwesimba wandibadde ng'olindamuko ogenda kujja naye sooka okole ki kwatiramuko ojja kubanga ojja saawa yonna ekintu kino katusooke tulabe Uganda nga wetamba tugiteekako awantu awatuufu ennyo then abaana mukole ki mujje so wetwogera gegamba buli agavudde ewa mukulu oyo ewa mukulu gundi ewa mukulu Kyambadde
Okay, soke tugendewo ka video ka Rain kalike tubadde tugambye. Kati kano kaweereza buweereza mwenna abali eyo. Waliwo nabe masaga n'ebigambo zino ennyimba sengeka mulala nnyo na n'ebigambo zino ennyimba sengeka mulala nnyo. Lumumba mu taxi ntambula tuteredde bataddeko awo ennyimba z'omubanda. Ndi mu taxi ntambula tuteredde bataddeko awo ennyimba z'omubanda. Tulufiga muwala wa Kinyozi nemwetula bwe yenyumya mu bantu. Kale oyo yali ansabye obufumbo neŋŋana nate siri ku mbeera z'ababanda. Mukale oyo yali ansabye obufumbo neŋŋana nate siri ku mbeera z'ababanda. Naye ngawo tunuulira agaana omubanda ova mu takisi ne weegoga bye walidde. Bebi kale abantu bega Lumumba mu takisi ntambula tuteredde bataddeko awo ennyimba z'omubanda. Fulufiga muwala wa Kinyozi nemwetula bwe yenyumya mu bantu. Bobi yali ansaba obufumbo neŋŋana nate siri ku mbeera z'ababanda. Naye nga bw'otunuulira agaana omubanda ova mu takisi ne bwegoga bye walidde. Mbadde nga kava okuziika muli makiseri kusirya ekijwenge mubiviiri ebibunya obufuufu awe litatuuka Mungu yamanyiwo. Amwaba mundabiddeko eyo mumugamba Fulufiga muwala wa Kinyozi bamundabiddeko eyo mumugamba banyira mulala bakumuba. Okay. Oyo munange ye Rain zimuna ba comedian sayo comedian. So oluyimbo olwo either kiri kufe tulutwale ngolo amagezi nnyo olutali abane Maulana abakulu abo. Eyo munange wetu batuvudde of course tugenda ko wali ewa omukyala Donzera Nalongo munaye ate avuddeyo nalangira omuntu we oba ex we yeja twalanga ex nagamba ati munange ebintu bino byoli mukunsaba mu Big Eye ayagala neera bakoleki babera musindikira bu message munange omwana ono tulina omuzzaako munange kati ekintu kino biri byona obusungu bona bwaliwo obukome obusungu bwaliwo bona bukome munaye tuddamu tukoleki twekwate nga bwe twali naye munaye mukulu ono yavudagamba Big Eye okufiira wano sisobola kuddira. Ekisookera ddala abantu bano babadde mu mbeera nnyo kuviira ddala mabega nnyo okuva nga Donzera aweta okuva wa Big Eye babadde mu mbeera nyingi nnyo nga bayomba buli kaseera. Oli alangira ono n'alangira omwana tomulabirira yasooka n'agamba omwana tamulabirira. Omwana wo sirabako musajja atalabirira mwana sirabako musajja atali responsible wote biki munange ate omwoyo n'ava n'ekisa agamba Big Eye sikwinaamu mwana. So kati emira ziri awo kati ono ekirabika wali amu amagezi gamba munaye omanyi omukyalo abakyala abakazi we batyo muwumbe mugenda kwaki mugenda kuddawo munaye Big Eye naye kutwala amagezi mama bakalabudde oli omuga sisobola kuddira ekyo kikafuuwe amazima gali nti nze ssaawa zino ndi contented where I am leka nonyeza abaana bange sente buli kimu kiriwo ekityo. So Big Eye tetumanyi tulinze tubulire Big Eye biki byagenda okola ki byagenda okubanga addamu omukulu ono nga addamu gundi Donzera. Ate bwe tuba tuvudde of course tugendako wali buterevu nnyo ewa Kyutikaye munaye omukulu ono tulina amawulire amabega ge twafuna Kyutikaye simanyi mukulu ono yaliko serebu yakwatayo nnyo emabega kwawo 2008 awo 2007 awo yakwata nnyo nga musajja alina ddoboozi ennungi nnyo Kyutikaye munaye ng'okuyimba oba kwatuukawa n'akuvaako tuba tuli awo Kyutikaye tutandika okubulira Kyutikaye mubbi Kyutikaye akoze waadi munaye batugamba baliyimba wa musajja yali omulungi ennyo bw'atyo akaloboozi akalungi tasobola tuba tuli awo nga bamukwata Kyutikaye yabbye emmira za ku mmotoka. Kyutikaye ali tuba tuli awo agenze wa Pastor Gondi Kayanja bamusabidde simanyi bakoze eti bamuwadde Kyutikaye bamututte bamuwadde engoye muguni mu church
ekyadirira laptop y'omukyaki ebula babanonyereza laptop bagisanga mu nyumba achutikaye ngagamba bajempa jasikorako rehearsals oba laptop bakorako rehearsals ati muna tuba tuli awo omukulu ono chutikaye mabega kwa munange tubulira amawulire kati yomu ku bayimbi Uganda wano tukyamutwala ng'omuyimbi. Of course, however much into waliyo ebyakyuka n'omukyala we Gloria naye ebintu ne bikyuka gwegamba naye kati afuuka bangist naye abakuba enjaga we twogera omukulu ono Chutikaye amawulire agamaleko kiri nti mu Uganda wane essaawa zino y'omu ku bayimbi abakyasinze okunywa ebintu oba ebiragalalagala wane waffe mu Uganda. So kati Chutikaye ono nsuubira yeetaagamuko gundi rehab basooke bamukoleki bamutwaleko ko mu rehab aterere obwongo bulungi, otherwise omukulu ono agenda kwonoonekera ddala. Naye ate si yekka, yalabikiddwako n'abayimbi bangi nnyo abalala. Jjukira omukulu Jenero Zamba, omukulu ono yavaayo juzi wano n'alambika ensonga n'agamba nti abantu abasinga obungi temumanyi baani abasupplying enjaga mu bayimbi, n'avaayo n'aleeta olukalala lw'abayimbi abasupplying enjaga. Ebintu ebyo twababiraga wano, so terugenda kuba tubiddamu. Naye Chutikaye munange mumusabire nnyo omukulu ono agenza ate ayonoonekera ddala ku lwa time. Of course awo mbawe enkomye olunaku olwaleero naddala mu mbu tuba tugendako kati ssaawa zino ku mulama gw'olunaku olwaleero ngenda kuleeta wano munange analyst wange omukulu oyo mwagala nnyo nti ebintu byakola mbyagala nnyo, alina engeri gy'antemera ekintu nange nenzikiriza nti ekyo kino. So amanya mpita Eddie Uganda 256 the incredible Uganda's #1 most obvious awo mu mbu mba nsainize out katukomewo.